bende ne hoiba abe munyole mwe muli bamanyi TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Nabo bakozesa nga beefudde bakamenyo kujje takwatwako tawabulwa oyo tasobya bwani akampowo ku Bobi Wine naawe tolina kyoli mu ggwanga Uganda tolina yadde naawe ngenda kukussa ku level kugamba nti entegeera yammwe n'abannuupu eri 0.002 bwe mate mukyusiza bikolwa byammwe bya kisiru ani atawabulwa atayogerwako lwaki wavudde n'oleetinga Jakana n'ebigambo byate ku nnuupu mbu yazze kulya kibiina kyaffe abantu nga Museveni yabatuteerawo ekisaawe ky'ennyonyi bagenda kisonda bati bazze kubba baganda n'alyoka leetinga ekyo kya Present African Promoters nga bwe tugenda okubba bannayuganda era mwabbayo ziri ne tutta n'omuntu naye bannuupu somehow somewhere ekibuuzo kino njaga kibategeeza omulenzi bwe nadde mulaba mu njogira ng'alinga eyavuddeko mulina akaseera kemubanga mulina ebitamiiza bye mukozesa ne mubanga temuliiko kubanga bw'obanga gw'oli agenti wa nuupu kubanga etteeka lingenda okukusibya mu nti yakolera mu agenti aba yeekolera yabadde ayogera mu revolution y'abo bazze okujono naawe ebyokulabirako nga agenti wa nuupu amanyikiddwa era ge bulijjo nkibategeeza abantu ngabo mubeegendereze njagala tubuulire beyeegendeza abeegendezaako mu ki era ne Bobi Wine kyemubuuze entakera gwani we can talk about the king of Buganda empologoma bamuwa ebitiibwa biyitirivu ebitamanyi na bibyo musimagira diyeta mbw ate simanya geto pulezidenti Dangalasi nduba Danga sitegeeza busa kubanze nkinoonye ne bwe kitegeeza kitegera byonna bye bakuwa ebitiibwa byo twogere ku kabaka gwe Bobi Wine akampowo ku gwani twogere ku his excellency president w'eggwanga nga tumukwitisazinga nga gwe naye bw'okwitisazinga Museveni ani akunenya owayo birowoozo okumulaga nti bane yonsobi gy'akola yabbye n'akayimba jjo bakayita ogenda n'amulangira nti entebe yabba nzibe oluyimba luggwayo n'ekigambo nti entebe nzibe bajja kukoma ku ebyo byakuzunga bwe batyo na kuyimba nnyimba oli bwe banakitegeera nti musasule weeri batikanya nti nnyimba yali atuyimbira zaabunyo mukuba Museveni nga mwagala bamwogereko bwe mutuuka kuba banenya ku nsobi mwate muli batuufu mwateerera teri abagambako ani yakuwa position eyo mu ggwanga Uganda eyo gy'osuubiramu nti teri mukulembeze agenda kujja kwesimba ku kifo ky'olimu wateesa naani ku ggwanga nti Buganda yasindika ggwe abaffe ne bannayuganda mwakakiriki kabannupu kammwe nga mmwe n'entegeera yammwe eyo sigirimu era sibanko wa revolution yammwe ya smart struggle nze sibanko wa struggle eri si revolution mission na struggle mission 2021 kitwagimaze kati tulikyali mu struggle kyebyo bitera okutambula ebigambo bitera okutambula bagira batoba n'ekintu kyabwe n'entegeera eyo nga bamanyidde mu kuvuma kuwaayiriza mbu baawamba social media be balikera bukyoyogera basobola okukiraba mukirabe byonna bye muwandika mu biwandiko ne katuni musobola okuba nti musobola omukuba naye ntegeera yegenda okubaliwe nga ggwe okwegattibwako kw'abantu Kampala mukono n'ejjinja mbagaliza entebe makinde ne Lubaga emweyogerere mwe muli babbeeyi bwe tutyo bwe tutandise omwaka gwa 2022 mbalamusizzaako nnyo yenze Ssaalongo Kanga Kapita Jakana Sulaiman Nadduli yatuddeyo dda okubanga batuusaako ebitono ku ebyo bye mbasuniddeko sinaba kutandika programu eno kansooke mbabuulire abantu mwenna abazimba amayumba nga mugazimba musinzira mitala w'amayanja mwekwate kampuni y'omuscout omuzimbi eyitibwa Stone Roofing and Construction Company nkooyo oyo Elisa Kiwana ye muzimbi yekka akuteera kamera ku site yo n'akuwa obunamba bwe bayita login numbers n'osinzira wonna w'oli mu bwaguuga bw'ensi eno n'olengera ekikolebwa ku site yo teyajja kuzimba kyokka yajja n'okutereeza abazimbi naddala abazimbi abalimba abakwata ne mu ebyo by'omuwadde n'ayagala omusasula omusaala ogumaleyo ng'ate ne sementi yatutteko ekitundu nkukakasa bw'okozesa kampuni ya Stone Roofing and Construction Company kye bakugamba kyennyini kye bakola omulimu bagukolera mu budde bagukolera ssente entono bagukola mu bwesimbu ate naawe kennyini osobola okukiraba
nga tebakugambye na bigambo. Kakati wekwate company ya Stone Roofing and Construction Company mu mwaka 2022 otereze ekirooto kyo basangibwa Nansana ku kisawo kya Municipal Council bokkirirayo Nansana ojja kulengera ennyumba enserese amayinja tebakuzimbira kyokka service endala bazirina ezo njogeddeko ntono mujjanjabibwa amaaso mu nkola ey'ekinnansi oba enkola ey'okujjanjabisa eddagala lya habo nga mugende wa maama mu Kisasikulambiro mu Kasaana eddagala erijjanjaba amaaso taliyongeramu kintu kyonna kitta maaso yadde ekyekizungu akozesa enzijjanjaba eyaffe eya wano eya habo mweba nina olutwe nalemerako emisango maama mukisa akutereereza ebyemisango ebyo kakati kaamako kakeweetaaga okumukuba talina branch ndala asangibwa mu Kisasikulambiro Kasaana zone yosobola omusanga ne kubalina abaana abalwadde b'ekirwadde kya hydrocephalus abalina abaana abazimba emitwe nsembyayo kino nti mwena abagenda okudda emitala w'amayanja nga muteekateeka okugenda okuddamu okakkalabya emirimu mweyambise kampuni ya Juba Royal Travel. Juba Royal Travel kuguza ticket ku miwendo egisembayo okubeera egya wansi oba okuyambako mu bitambuliiso byonna bakuyambako mu documents ze weetaaga okutambula abeetaaga visa mugende ku Juba Royal Travel esangibwa ali ku Park Royal Building opposite Senana supermarket oba odda w'ekyemmanga ya hoteli y'abaguma ewali ekizimbe kya Park Royal. Abaagala okukola mu South Sudan mugendeyo mu mateeka nga mufuna work permit okuva mu Juba. Abali South Sudan abaagala okukola e Uganda mugende ku Crown Hotel opposite reception bajja kuba babayambako okuddukanya business. Mwaba honeymoon ebyammwe byaterera dda sikyetaaga byogerera ate nga balina ne proper handling services bakukimane ku kisaawe oba okutwalayo bw'oba ogenda. Ye kampuni ya Juba Royal Travel basangibwa ku Park Royal Building mu Kampala oba ku Crown Hotel opposite reception mu South Sudan. Kangende wa Jakana bubefuke ate n'omulundi omulala naye nga programu ya leero waliwo akatambi akayise ku Facebook kabadde kawanvu nnyo kanzijemu butono obwo kuzannyireko wano tulyoke tutandike. Nkwata akatambi muddeyo ke mabega muzeeka akatambi emabega mugezeeko kukola background check up ku basajja bano si mu bubi nkiddamu si mu bubi kubanga bakizudde nti we are desperate. Mbagambye mwetegereza abasajja bano bali bana Jakana Nadduli Dini Sava Lubowa okiwiza Kimbugwe mwetegereza abasajja abo ne agenda yaabwe kubanga toyinza kuŋŋamba nti abasajja abo ebibi mu 7 byaliko kati babirabye essaawa zino. Bano abasajja buli kintu kirimu kyakusolooza ssente kyakuŋŋanya ssente be baana baliwo samwana ajja kuŋŋamba nti Jakana abadde mwana muto 2012 recently wano 2012 Jakana yali muto kati babo mbagenda kununula kisaawe Entebbe airport bana yenna atuloga mukulu akangendeko wa mutabani w'olutabala ababuuzeeko yoke ntandike ekyandeese olunaku olwaleero nate nsanyusa okulaba mu mwaka 2022 banati M.i.S.O nange nsanyusa okuddamu okukoleseganya nammwe obwanga ng'atire bwe tuzze tukola mu episodes eziziyita atira n'okubayozaayozako okuyingira mu mwaka omujjo gwa 2022 ne tujjuliza ennyukuta tugambibwa bulijjo nti ne buba enkya ne buba eggulo ne bukola olunaku olulamba nabwe kityo nti era bwe bujja bukola olunaku olulamba bwe tujja tulya ewiiki dimanse ne tutuuka mu mwezi mu kusembayo omwaka ne guggwako mazima. Kale mu kyo nja kubayozaayoza nti newankubadde ebizibu bibadde bingi mu myaka gyonna egiyise ne guno gwa 2021 gubaddemu ebizibu byagwo naye yatutegeeza mu Bayibuli nti munsabe nga olutenteza obutakoowa nange ndiba wano kulanga ku lw'ekyo. Kale mu kyo tuggwamu ssuubi tetuggwamu Katonda tusobole okwongera okusaba n'okwongera otutaguuzaako entyakatole z'abo abatukulembeza ebirowoozo byabwe nga tebizimba. Kale mu kyo nja kubategeeza nti nze mutabani w'olutabaalo atagenda kukyuka mu nkyuka eyo ate etagwanidde ng'oggyeko ebisobyo byabo bye bakola mu kwagala kw'okuwaayiriza n'okuttirira kw'amannya
mbategeeza nti nzikiriza mu nkola ya federal system. Unity in diversity mu mawanga amangi nga buli ggwanga lisobola okuba n'obwetwaze bwaleba mu kwefuga kwalyo. N'okusalirawo kw'eggwanga Uganda n'okutuula n'enkiiko kakasa nti ffe ng'abaddugavu okutunula ekigambo republicanism kyajja kitya. Kale bwe tulikituulira tulikiwa obuyinza naye nga buli ggwanga lize mu buufu bwalyo. Bunyolo okwesalirawo nga yo, Buganda okwesalirawo ku byayo. So si oyo aligenda okujja obuzzi olw'ekigambo republicanism kitutaateekako na ntula dde okuteeseza mu ggwanga lino. Disclaimer, Oweekitiibwa Kankajji bategeeza nti ebbanga lonna kibategeeza nti ebigambo byange si bye bisembayo naye tekyategeeza ate kuba bikyamu. Wano sijjaawo kwerogoza. Bwe tuba tuyise mu tteeka lya byabufuzi kutunula mu kamwa ate tunuulira mu clarity y'ebigambo by'oleeta obisimbulizaawa mu mpeereza eyo. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okwogeza kw'omwaka gwa 2022 gusobole okubeera ogw'emirembe ku buli omu n'okutuusa kw'ebiruubirirwa ebyo biyamba eggwanga n'abantu abalituddemu awatali kukulembesa individio kutali kukulembezesa mawanga mukwano madiini wabula okujjako okuleeta kw'ekigambo kya individio merit. Katonda bankuumire. Okusinziira ku bye tubaddemu omwaka oguwedde walambika ensonga z'obukulembeze Ssaako n'ez'obwakabaka naye kinsanyudde nnyo okubanga okyayimiridde ku bigambo byo ebya unity in diversity Ssaako ne federal system of governance. Kale nno abantu ndowooza omwaka guno ogwa 2022 tujja kwongera okubaguza ekirowoozo n'abatakitegeera nti enfuga erimu federal system yeeyo ejja okukola ki ejja okusooka okulembezesa naye ng'era ebisinga bye mbanziza okuleetera bwe sitera kubaako mu kitundu kino ekisooka manjagala owabula ebyo ebiba bikwogeddwako mu ntandika nyina akatambi ke nalabye ku Facebook nga kakulumiriza okuba nti byeyogera ebimu bya kyennyume. Ekyokubiri nti ebyeyogera naddala ekya federal nti wakibuukidde engeri gye wakibuukiddemu ndowoozaako nako tukazingirizingira awo tutandike. Abantu nja kuba mbalaga omulenzi w'ekirevu ono ali ku social media abadde alina kyayogera ng'akyogera ku ggwe mu kyo kubanga these are the platforms eziri responsible abantu kwe batera okujja ate ebyo babuukira nga babalumiriza ggwe n'abantu abalala nti mubuukidde bubuukizi kintu kya federal kino n'ebirala byayongeddeko. Akatambi ako wakalabyeko. Bannati M.o njagala okubategeeza nti oli yalayida n'ategeeza mu Bayibuli nti kamwako yaligenda okuba omujulizi. Kale ebigambo bye mwogera ebiseera ebisinga bye biweebwa obujulizi. Akatambi ako nakalabye ku Facebook nga kaweerezeddwa Johnston. Ne Johnston mu bigambo byabadde ayogerako ng'ategeeza abantu nti twaggulawo ekibiina ne kitange mu 2012 ne kibba bannayuganda kye baali bayita Peasant African Promoters ate ne tukola n'olukwe lumu mu nkola eyo kwe yabadde ataddeko eyakubye essimu n'agamba nti n'obutemu bwaliwo omu ku bannaffe twamutta olw'okuba nti twali twagala abeeko kyayogera gwe bali bayita Faruuku. N'addamu n'aweereza information eraga obutali bumativu bwe nti revolution yaabwe tuzze tugibuukira era n'ambuuza ekibuuzo nti gwe mutabani wa Nadduli wali oliriddawo ebbanga lyonna. N'agezaako okulaga abantu nti abantu abalinga abo His Excellency President gwe mmanyi ali mu mateeka His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni yatusindika era yalondayo Abaganda abanywevu ennyo bannakabala basobola okuba nti basobola okulinga abantu okuva ku revolution yaabwe okugenda ku kintu ekirala. Naye tubeegendereza ennyo nga beegendereza nga ffe na ttiimu endagi yamenye omwabaddemu ndowooza abannamikutu nga gino ab'enjawulo nkakasa nti nabo bana bakatambi kano bana bafunye obudde nga nze bwengezezaako bufuna basobola okwanukula mu nnyanukula egwanidde bwera nti bakisobodde teri yeri akivunaana mazima. Naye bwe yavuddemu ebigambo ebyogera ku kitange nange n'atugattira wamu bwe tuli abanyazi era bwe tuli ababbi era ne Museveni abatemula n'omuntu ekyasinze okunkola obubi nti mukolera Museveni ate muba yabasindika naye nga nze wano bwe mba nzija sijjukirako kubaako wensayininga kujjako interview zino ate tonkubirangako simu nti owaaye jangu Museveni alina byaŋŋambye mbiyise ku mukutu. Ate mwattu ne kijja kinneewuunyisa
nti olibo yali yajja kulwanyisa sitaani ate neyeyamba amaanyi ga Beelzebuli kabaka w'emizimu okulwanyisa sitaani. Bwe yabuuza ekibuuzo nti obwakabaka bwa sitaani buyinza kumirawo butya nga bo bwennyini bwe bwegolokokeddeko. Nze nzuukiza abafu, ntambuza abalema, mponya abazibe b'amaaso. Endwadde z'enkulu n'ez'emyo nga neeyamba amaanyi ga Beelzebuli, olwo obwakabaka bwe bugenda kuyimirirawo butya? Ojja otya okulwanyisa sitaani ng'ate gw'okozesa okulaga ebyamagero. Kaakati Museveni yaali ddala bw'obanga wateekako mashinalewo nga mashinale oyo ye Jakana nadduli mu kuba nti asobola okukukritisayizinga ngakasa nti bwa mashinale obwo osobola n'obukyusiza mu lunaku olwo. Kituufu. Nene bukenca nogaa nti Jakana nadduli Museveni yamussawo mashinale we, mashinale afunemu ki era gwe ofunemu ki. Naye ebigambo bya Johnston byayogezezaako okwogera byalaze ebitakwatagana bingi. Naye waliwo kyenjagala okusaba Nanuupu generally nti mufunye lavirage ennungi nga muyise mu Johnston kuba yadde ayogera yalaze nti akulisizayizinga nze katambi ke nakola n'ekitanki yakola nga asaba ssente butera tuyinza okugyayo ekisaawe kya Ntebe. N'abanga ate akulisizayizinga nze ne ssente ze nasaba emiliyoni 40 ezaali zogera kaalo akali mu Bulemeezi aka Buganda akaliko olukiiko lw'abantu 40 ak'Abalangira n'Abambejja. Mazima. Naga nti abo bazze mu Baganda kubabba. Abo tebalina kye bagenda kukola n'atuleetera relation ya Peasant African Promoters n'ekyansiza okunsanula mu kintu kino yagenze okukyatula ng'emabegako wiikisi 2 nakola program ku mukutu ogumu nga nsaba bannabulaaya baddemu batunulye ekibiina kino ekibayambeko mu mpisa yaabwe gye bayisibwamu wabwe kubanga omulamwa gwakyo gwali weeguli. N'endaga abakiyingiramu ne bakironoona nga bategeeza Haji Nadduli nti awandiika bayeekera oyo yali Genosale. Ekibiina kye kimu nengezaako okulaga Lukuntana bwe yali minisita mu Leba n'agezaako okulemesa ebibiina bino kubanga n'ekyo ekibiina kyalimu omuvuka gwe yayogeddeko Baale yali akolera oli bwe babba abantu abo. Bwe twaggulawo omusango nga tukozesezza looya waffe gwe bayita John Balwana n'awaaba omusango ne tuguggulawo mu kkooti ne baguvuvubirayo. Kaakati awo ne tubeera nga ffe twagenda nga abajulizi ku ssente z'abantu ze baanyaga nga Baale amaze okuzibba. Genosale ate oli gwe baayogeddeko gwe bagaa nti gwe baawa obutwa gwe baali bayita ennyana eno terigenza ate lyenjogeddeko awo. Mwattu yafa kawuka teyattibwa buttibwa. Era nze nali ŋŋalina okugenda okumuziika naye nga sisobola kuziika muntu mufere bw'atyo. Naye nga nti atubadde naye ate bajjaga atweyisizza bubi. Haji naye yamala kuŋŋamba nti toteekamu busungu bungi. Bayibuli ekugamba nti owalanga kibi ku lwa kibi leka nze Katonda ndikuwalanira nanga nti genda oziike. Nali ŋŋanya okumuziika Faluuku. Ne tukkirira eyo emiti twakwata nayo sayidi zeeyo wa Butambala gye twagendeyo mu Nsokole ewala gye twaziika Faluuku gye twamuleka. Kaakati oli bwe yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo neewuunyizza bannanupu nga message ngenda okuwa olwaleero gwe ku ebyo by'owulidde bye nkumenyedde straight forward ejja wammwe mu bannanupu. Ekisooka njagala kubuuza Bobi Wine ani yakutegeeza mu butegeevu bwo n'amagezi go nti mu kujja kuwajjanga eggwanga Uganda lyeri kusindise nekikuleetera entegeera ekugamba nti ye gwaliwo amannya ge bakuyita aga gladiator mbu ate nze simanya waliwo n'ekirala Dangalaasi waliwo gali awo mangi agatategereka aga ghetto president ago mannya gago naye amannya ago tegakukakasa nk'okukasa nti okujjako bannayuganda baakusindika wajja kweta birowoozo byo. Tekikuteeka mu ndowoozayo nti ekibiina kya Nuupu bwe kiri mu kazinga kaakyo ekyo kitegeeza bannayuganda entayale. Ebibiina bingi byakusookawo Jema waliwo ekya DP ekyajja mu 54 CP 52 waliwo UNC 52 CP ekyava mu UNC ekyajja mu gwenkaaga wano. Ebibiina bya Conservative Party biyitirivu ebyakusooka kiki ekikulowoozesa nti Nuupu is superior over other political parties. Ekyokubiri kyenjagala ategere Bobi Wine ebibiina nga tubitaddewo tutera kujja ebirowoozo by'abantu bye bireeta abantu okwegatta mu bibiina ebyo. Singa olekayo ebirowoozo by'abamu nga tobitadde mu kibiina kyo kakasa nti waliwo agenda okujja mu position y'emu avuganye ku lw'ebyo ebirowoozo bye walekayo naawe osigaze ebirowoozo byo kubanga ye byabakkirizaamu. Nkikutegeeza lunyi gwe obutanjagala tekikuvunaanwa nange obutakwagala tekindeeta kukola ki sikulinaako mbojjanyi yonna
naye ate olina abantu mu element yemu ekikulaga butya bw'ofaanagana. Oluganda tugamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Abantu ba agent ba Bobi Wine kati ng'one yabadde criticizinga revolution ye kennyini gwe njagala okuwandiikira ebbaluwa mu mateeka egenda okumuggalira aleete koli yabadde amukubira essimu n'amutegeeza nti omuntu oyo twamuta ne kitange ne ssente twaziba mu Peasant African Promoters. Abalala bayigire ku Johnston bakakase nti ddala ebintu bibeerayo mu mateeka. Ojja kuvuganya Jakana mu kwagala okuba nti nkusazinga His Excellency President ebigambo bye muteekako biva mu kitabo kye mbaduumirako bulijjo okusoma. Ekyokubiri sijja mu kwerogoza nti nnyumirwa nnyo okwagala Mukuba tumwagalamu kukyusa si busosoze si buwalanye naye obukyawe ku Museveni nze okumukyawa teguba musango naye okunkyawa si muki era tasobola kukeera nkya nti yagenda nti yasiba mutani wa Nnaddu kubanga tamwagala. Nange sinza kukeera nkya ngenda mu kkooti kuwabira President Museveni nti kubanga simwagala. Naye tekitegeeza nti talina right ye. Kituufu. Bobi Wine ani yakutegeeza nti yegwe pulezidenti w'eggwanga lino? Naye kyakyogedde lunye nti baamubba akalulu ab'NRM. Okukamubbako kankubuuzeeyo ekituufu muve mu kwerogoza n'okwesiriwaza. Bw'abanga ddala yali baamubba akalulu n'akikakasa nti yali akawangudde ekyaddusaayo omusango mu kkooti kyali ki? Kirabika kyabaanukulire. Teyasuubirayo bwenkanya. Teyasuubirayo bwenkanya nga gw'osalirawo ekkooti ng'owaabye. Olinda kkooti n'ekuwa kyesazeewo okusinziira ku bujulizi. Amaanyi agaali badde gavudde mu musango gwe gaali setinze pulezidenti y'eggwanga kyeriddako. Na step ki gye mugenda okuzzaako so sigamba nti olengerera wala. Walengerera wala. Njagala kubuuza bannannupu bunaakeera enkyanga oyo revolution yagibatundako mugenda kwogera ki? Simanyi. Mugenda kuvaamu ki nga mukitegedde nti Bobi Wine bulijjo tumuliko nga tumulaba mutabani wa Museveni bulijjo. Mugenda kwogera bigambo ki? Simanyi. Nategeeza Fred Lumbuye ng'avudde mu kkomera ne episodes yali ng'akyali mu kkomera ze nakola aleka yazira bulungi ne mugaa nti ebyobufuzi bino obwongo bwe busooka okukweyimira ggwe nga tonnaba kubaako omuntu gw'osuubira kukweyimirira ku lulu. Naye bw'oba okomyewo okuva mu kkomera nkutegeeza lunyi walisose pima mu kibiina ky'owolereza abantu abasinga obungi mu kibiina kyo ba NRM. Njagala kukola programu eyo ng'emaze okugendayo kankaka. Nze generalist esomebwa abantu abali ku opposition nga bannupu nga babalaga nti bannupu mu bibiina bya mu kibiina ekyo nga bali mu bifo ebinene naye ng'ate ba Museveni. Ng'ate Museveni yabateeka mu muntu. Ate nga teyabakakayo bukasi nti ababateze. Wabula bo bennyini be beetunda gy'akola ki? Be baagenda ne beetundayo. Muve mu bintu by'okusaagira mu by'ebyobufuzi. Kati bwe natunulidde ono Simaye Jenson n'ava nayogera ebigambo by'ekyana ekitongo oyo gwe ngenda okusaavinga ajje ng'ate nsaba ne Nuupu naye seemu amaanyi kubanga eyo lavire mba mufunye nnene ekwatirako Jakana Nadduli oyo abawe ku bujulizi nsobole okuva ku maapu naye kuteekawo mboozi ebaleeta kugamba nti oyo akuba ekibiina kyaffe. Bwe nali mpita abantu b'okusonda ensimbi nayita general bas frankly speaking nayawula nti njagala Baganda abagwa mu bika 56 nayogerako wa ku Nuupu mu kusonda ensimbi. Lwaki wavudde n'oleetinga Jakana Nadduli n'ebigambo byate ku Nuupu mbu yazze kulya kibiina kyaffe abantu nga Museveni yabatuteerawo ekisaawe ky'ennyonyi bagenda kisonda bati bazze kubba Baganda n'alyoka leetinga ekyo kya Peasant African Promoters nga bwe tugenda okubba bannayuganda ngawe mwabbayo ziri ne tutta n'omuntu. Naye bannupu somehow somewhere ekibuuzo kino njaga kibategeeza omulenzi bwe nadde mulaba mu njogira ng'alinga eyavuddeko. Mulina akaseera ke mubanga mulina ebitamiiza bye mukozesa ne mubanga temuliiko kubanga bw'obanga gw'oli agenti wa Nuupu kubanga etteeka lengenda okukusibya mu nti yakolera mu agenti aba yeekolera yabadde ayogera mu revolution y'abo bazze okujjono naawe ebyokulabirako ffe nga agenti wa Nuupu amanyikiddwa era ge bulijjo nkibategeeza abantu ng'abo mubeegendereze. Bakyajja njagala tubuulire beyeegendeza abeegendezaako mu ki? Era ne Bobi Wine kye mubuuze entakera gwani? We can talk about the king of Buganda. Empologoma bamuwe ebitiibwa biyitirivu ebitamanyi nabyo byomusimagira dieta mbw ate simanya ghetto president Dangala asinduba Dangala sitegeeza busa kubanze nkinoonye ne bwe kitegeeza kitegera byonna bye bakuwa ebitiibwa byo. Twogere ku kabaka gwe Bobi Wine akampooko gwani?
twogere ku his excellence president w'eggwanga nga tumucriticizinga nga gwe naye bw'ocriticinga Museveni ani akunenya owayo birowoozo okumulaga nti bane eyo nsobi gy'akola yakubye n'akayimba jjo bakayita ogenda n'amulangira nti entebe yabba nzibe oluyimba luggwayo n'ekigambo nti entebe nzibe bajja kukoma ku ebyo byakuzunga bwe batyo na kuyimba nnyimba oli bwe banakitegeera nti musasule weeri batikanya nti ennyimba yali atuyimbira za bunyo zaali za tukwenyakwenya buki bukwenyakwenya ekyo kiri obvious kwategera ebyobufuzi muvuzi za Bobi Wine muzeetegereze nammwe abagamba nti mu revolution kati ng'ekyo ekyaŋŋambye nti NRM yatusindika ekyo ki Jones bebimu ku batabani bya president eby'omunda ebikolera his excellence president ekyo kyolaba tosobola kulwanyisa muzeeyi Nadduli ng'otegera byabufuzi muno nga tomanyi siteeka ya Nadduli bw'abadde etambula mu byabufuzi ekyokubiri tosobola kulwanyisa Jakana Nadduli ku nsonga ya Buganda John tosobola kuyimirirawo ku lwa Buganda kuba kyabugambye nti bajja bawaana Buganda ate era ne bagirwanga nti bakakasa nti babasike eriyo Bobi Wine wajja oli Muganda Abaganda badde bayimba ebiyimba wano baki abadde basinga okkaana kulu wajja tusika eriyo ekyo tukigambe bakiyita batya kyetupimirako abasika eriyo yagaye nti ssebo ffe tusika abantu eriyo tusobole okubabbirako era akowoola abantu nange mbakowoola ku lwa Jones yenna ateebereza okuba nti tulimu obunyazi ne famire eyo gwe toleeta ssente zo ezo zisigaze ekyokubiri olina eddembe eriwa n'obutawa eritali kake kino tetwayise nti kizimanda teffe tulina gavumenti ekola mulimu ogwo tugereka misolo twayise banda nakalama bagwa mu bita 56 lwaki olireetinga bwebugwangwa nobiratinga mu byobufuzi bitutakoonyeeko ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine kuŋŋamba nti simwagala tekinvunaanya nammwe obutanjagala bwammwe teri abavunaana mugezeeko okuleeta ebirowoozo ebigatta bannayuganda awamu ebisobola okuzimba eggwanga lyaffe nga tunudde ekintu lyokka nti eggwanga n'abantu abalituddemu muleke okukulembesa ebibiina by'ebyobufuzi ogwo mulyo gwabo gwe gubatawaanya eri okulaba Jakana Nadduli okubaako kyakulembedde ne Haji Nadduli ne balowooza nti ekigenda kujja nga balina kye banoonya yalema kunyaga eri mu myaka gye gw'ekinaana guno gwababbiramu era sente aziwaani 87 yaŋŋamba luli kabaga k'amazaalibwa nti nsingako ku Museveni emyaka 2 kale neewuunya bw'otabeera na bukumpanya ng'oli mu myaka 2 obukumpanya ne bukubula mu myaka 4 ate n'ojja obufuna nga n'ogidaabulinzi oli mu 8 kyewuunyisa simanyi nti oba bwe nemba nkozesa common sense ekyo muzeeyi Nadduli akisobola sikisuubira kale mu kyo omulenzi oyo nja kumusaavinga mu mateeka ebisinga biggwereri nja kusaba bakibiina kya Nupu aba abakolera nja kubasibira mu tteeka nga mwenna mbagassiseeko n'ekibiina kye bwe muba munaaba mukyeganyi temumumanyi ng'oyo Jones ye ate muwandike ebbaluwa eri ffomu ekakasa nti si mukozi wammwe era tabanko agenti wammwe naye ebyo by'okujja nga mujegera ku bantu nga muteekawo ebyokutu ne mutuuka n'otuteekako ekyokutta kyotalinaako obusobozi na buwaayiro mbukubanga wateza agenda okukubira essimu ffe tujja kukusaba oleeta oyo eyakubye essimu eyogedde ebikakasa nti abo babbi n'abaana abo bajja kwegattako be baanyaga bajje nze ndi mwetegefu nnyo nabaga nti abantu abalinga mmwe M.i.S.O bolya seetaga ku muntu yenna kungattako bwe nali nsoma amateeka saagenda gakuuta ku bidoododoodo naye tata nakomyewo doodo waffe yakyaliwo ono alibwako na ku maggwa g'enkoko apaana kale okutegeeza bannanupu ebigambo bino nti muyige ebyobufuzi Bobi Wine tobangako pulezidenti wa ggwanga lino ate nga sina kindi otweka okugenda n'olunyi lwa Bible okugamba nti ekipimo ky'opimira muno wekikupimira naye bajja kugamba akagambo akasembe nti opimiddwa mu kipimo nga tokola ki nga totuuka n'obwekityo bwakabaka obukugiddwako n'obwa pulezidenti gwe bwe weewaligirako ojja kusigala kwabikusuubo kubanga nze ndaba siteepu zo zonna tezikulagangako kuba mukulembeze waapi olina ddiiru buddiiru gwe kankubuuze Jakana oyinawo empalana ey'enjawulo gy'olina ne Bobi Wine mpozi nga ye yalina grief oba ene beef untold kubanga Bobi Wine yakasinkagana ekitange enfunda emirundi emeka bw'abanga nalina nakye nali muwalanako nze ate nzikiriza nnyo mu kitange ne bwandibadde nali mpalana Bobi Wine naalibadde mwagala ku lwataata naye amagezi gaamuwadde mu bbanga lyonna butya bwagenda okufuga eggwanga niwabanga dda yajja wa byabufuzi
amagezi ago ge gamu ku genjogera ku kamera eno mazima bw'abanga yalemwa okutegeera oli nga teyamwinaako biifu yonna n'atuuka n'okusituka ye kennyini n'ava eruwero n'agenda n'emagere ne boogera essaawa enfunda za ssaawa mmeka 3 oyo yatwala ne transport yawa kitanga amuzza ewaka Bobi Wine manifesto ye twalabudde ekyokukyusamu okutegeeza abaganda kakube kwatula nti abaye ku binne byetutunuulidde binza okutuzingira mu ggwanga tukoze nga muzeyi nalwenga nti tujje lipooti y'odokyeri tuddemu tujjaze eggwanga litegeere ekyokutuddemu nga twetula eggwanga lino abantu beetaaga nfuga kikaaki byonna amagezi yagamuwa bw'aba yabadde agamba nti nnako guliifu kitange yabadde asooka okuba ne guliifu ku ye n'endyoka muwalana lwaki sigimulinaako mpulira naye ate ye n'ebikolwa bye byemuleeta okuba nti alina abamuwalana abagenda omufuukira ekizibu n'abo baakozesa nga beefudde bakamenyo ku gye takwatwako tawabulwa oyo tasobya gwani akampowo ku Bobi Wine naawe mpulira tolina kyoli mu ggwanga Uganda tolina yadde naawe ngenda kukussa ku leve kugamba nti entegeera yammwe n'abanuupu eri 0.002 bwe muba temukyusiza bikolwa byammwe bya kisiru ani atawabulwa atayogerwako mukuba Museveni nga mwagala bamwogereko bwe mutuuka kuba banenya ku nsobi mwate muli batuufu mwateerera teri abagambako ani yakuwa position eyo mu ggwanga Uganda mpulira eyo gy'osuubiramu nti teri mukulembeze agenda kujja kwesiba ku kifo ky'olimu wateesa naani ku ggwanga nti Buganda yasindika ggwe abaffe ne bannayuganda mwakakiriki kabanupu kammwe nga mmwe n'entegeera yammwe eyo sigirimu era sibanko wa revolution yammwe eyo ya smart struggle nze sibanko wa struggle eri si revolution ni mission na struggle ndozera mission 2021 kitwagimaze kati tulikyali mu struggle tuli mu struggle bye bitera okutambula ebigambo bibiri ebyo bibiri bwe bitera okutambula bagira batoba n'ekintu kyabwe n'entegeera eyo nga bamanyidde mu kuvuma kuwaayiriza mbu baawamba social media be balikera bukyoyogera basobola okukiraba mukirabe byonna bye muwandika mu biwandiiko ne katuni musobola okuba nti musobola mukuba naye ntegeera yegenda ovaliwenga ggwe okwegattibwako kw'abantu mpulira njagala kubuuza Jakaneera ku mulamwa gwe manyi nyina ebintu bye njagala okunnyonnyoka ntegeere okusinziira ku mboozi eziba zitambula ku muntu oyo gwe mba mpangadde naye ebintu bino byojja n'osomesa ku Buganda byojja n'olaga ensobi eziba ku Museveni okolera Museveni omanyi abannalwanda abo balaba the first thing tebasobola kukugula ne batakwanika ekyo kimu njagala kubuuza Jakana ebintu bino by'osomesa Buganda n'oyogera ku Museveni n'oyogera ku bantu bonna bonna ebiseera ebisinga nga bazze ate nabo ne bakola statements okolera Museveni ekituufu kya byonna kankwanukule mu nyanukula esinga Bible gyega nti mbalabira ku bikolwa byabwe ebisobola okwawula ebyobutuukivu n'ebitali byabuki bya butuukirivu oli bwakeera enkya nandiratinga ku his excellency the president aba tamumanyi ne famire ya Nnaddu yaba tagikola ki abatagimanyi kitange nno asobola okuba mukwano gwe naye ate nze sisobola kubeera ekyokubiri kye bateekeddwa okumanya teri munnalwanda kukozesa baakuguze atagenda kwanika kutegeeza asigadde nti otwamugula oyo owaffe oyo eyo kategole sigiriimu n'entegere eyo teriiyo bwe bamala okugula wabula mulindirire ate ebigenda okuva mu bo bennyini abannalwanda bye bagenda okussako oyo nti bamusasula ate nga mujja kuteekako omukono ogubakakasa nti musasule mpulira bajja kubibalaga gwe lindako projekiti muhoozi eyo bwe yajja bwetaalye Bobi Wine ng'atandise kuddusaayo misango nga bwe yaguddusaayo bajja bategeeza nti era ngenzo kiraba era mbaze nnyo nga bwe ndi omugezi 222 bajja kutubba sijja kudda katunde Museveni yafe oyo aliba akyadda ekyo kyoba olinda kyagenda okukutegeeza bwe muba temusobola kusunsuna mumanya naligase z'abannammwe mwagale mutegeere eyammwe ya nuupu emu bweti mmwe mwasooka mu bukulembeze okuŋŋamba nti nkolera Museveni obaako ekituli ku mutwe sigenda kukulimba yenna ndireetinga ne Museveni aleete bukakafu na bujulizi bwayinza kuteekaga nti kitabo kya Hajji ekyo kulwa kitaawe kikolera Museveni ABCD mpulira
bakireete ekirungi kyakyo ne mubaka tugezeko ekyokulabirako nali neganye konti siri weenaalemu okyogera bulunye tinze ekimbeezezza wano the 10 points program naddala redressing the errors ekyo kulw'eggwanga n'abantu abalikoze eki abalituddemu n'okutunda eggwanga lyange Buganda okuba nti lina sovereignty yalyo ne power yayo gyali girina ne tebusina kukeera nkyano nga nti nkolera mu 7 kale kamukolere mu 7 ani ayinza okukuwa omulimu ku bigambo bye muganda nga nti omulimu gwogwo era weebale nnyo okukola mpulira olwoba mwerogozza bwerogozza nammwe mpulira nze muleete kkuluza byabufuzi nga zirimu okujulira kw'obulambulukufu ssebyo biboozi sigenda tutambulira mu ebyo naye lwebalitegeera nti revolution ntunde lwebalidde engulu nti ate n'abo bajja beetekako nti ffe mpagiriwaga twabagambadde ebintu ng'ebyo bijja kulwanyisa revolution musigalewo mugenda sigala ku buzinga nga muwukana bwe mutyo kubanga temuzze na facts ebigambo by'amagezi ensi byetaaga temunnabyogera Bobi Wine bimeka byaleseewo ensi byalina mumusuubiramu byatakonyeeko mu 2021 kwetoola akamafulagi nga adde eno bamulabira ku bafumbaga bwagira bw'ati waliwo ekyaŋŋambe nti Jakana nga ye tebamukwata Bobi Wine wajja okwogera gye muli ava mu makomera byonna byayogedde ne bwayogera kino bw'avaawo bamuzza mu kkomera naye batera omukwatira nga sinawulira yenna inaanyanya ku Museveni kummwe gye muli abajegera nti dda Museveni yali akolera Obote bwe yali ali mu nsoko kubanga Museveni Obote yamulema omumukwata nga teyamukwata ng'ekyo temukyogerako waliwo yambuuza nti mu revolution ekyo kirenzi kyabuuziza mbu revolution eno obadde oliriddawa ani yabampandikire ku bbaluwa eyo gye nakeerewamu okujja mazima era ne yalemesayo Bobi Wine okuba nti yajja luvannyuma yali yansinga obukulu nga yazze mu bukulu bwawo twenkana ekituufu kiri nti abantu bazze bavuganya gavumenti Bobi Wine naye yakajja mu byobufuzi yali aliriddawa ekisanja ky'obwami bwa parliament yani era kinabuuziza nti struggle nani yakimutegeeza nti struggle y'Abannayuganda eyo struggle yiyo nga ggwe n'ekibiina kye kya Nuupu teba struggle ya ggwanga ekyo tokyawula ekibiina kirimu kimu kya Nuupu wakyaliyo ebigenda okujja ate nga birambulukufu bajja balekawo kukazinga nga mwambadde obukofiira bwa radio obwo nga bwolaba UPC kati bwe yasigaza okwogerwa ku bweyogera ku UPC oba oyogera kakofiira kamyufu nammwe mugenda kusigaza obukofiira bwammwe nga bwe mutyo bwe muli muzimbe ebirigase by'ebyobufuzi ennambulukufu ekyo kidde eri Bobi Wine bwe yasirikira ebijega bye bwe bityo n'abaleka bayogera ebyekyana ekito kiba kikakatako nti abaana abo okola nabo omanyi kye baliko naawe revolution yiyo wagitunda nga kiwajja nakyo tokimanyi kubanga ensobi ng'ezo z'oteekeddwa okukoonako ate bw'oba ozireseewo omuntu n'atuuka okumanyira kitaawo Nadduli n'ogaa nti oyo alimu amagezi gw'oba wasobola omugyamu ekyamagezi n'ogendayo omwebuuzeko n'agakuwa kati ate gwe omusembayo ng'ate owwo gw'olaba ayogera ku ye n'osirika n'omumunyaliraawo ŋŋambe nti ani yabasindika oba tobiwulira ebibeera ku social media anti social media yammwe ekyo bw'okeera enkya n'obeera bw'otyo ebyobufuzi tobiriimu mwajja kwetolooza kussa bannayuganda mmwe teriyo kirala ate mulireetinga abo abalina ekituufu kye bagoberera mbw ate Museveni yabakozesa mupuluvinge ku ekyensi mugitegeeze nti Museveni yatukozesa gwe n'omulanga nkubira bannajapan abali mu diaspora abasigalidde era n'akavuka akala ke bayita makangala ke twayogerako akaali kamambira we mutabani wa Nadduli agize bw'ati kubanga abo batuma byenasimaseri yemu bonna bagobere manuscript yemu script gye tusoma ye entunulya makangala kati makangala yayogedde n'ono Jones kubanga ku mukutu kwe nabadde byabadde gyebiri naye nga banoonya revolution lwaki tetujja lwaki Haji yatandika ekintu ekyo Haji yajja wamala okujja bw'ati nga tumaze okuŋŋaana ffenna tusonze ssente ate oluvannyuma atuganye tugende wa Museveni Bobi Wine yabadde ku bituntu ebikanga agamba tusabire president waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Katonda amusaasire ebyo ani abimutuma simanyi revolution wetekeddwa okukwata nabaga nti nze saagala bintu byakuba musaayi revolution tugireke tujja kutambula bwe nti nze sibiriimu ebyo abadde tabyogera temubiwulira mpulira Bobi Wine yekennyini ebigambo by'amagezi okuva lwe yayingirawo bimeka byalesewa bye mubuuza nti lwaki naye asiise nga tayogera mbadde naye yasinga omukristizinga yali Fred Lumbi naga nti president Sebo ate oyisiriza nnyo osirika nnyo awateekeddwa kusirika naye nze nkibategeeza lunye yaga nti bimukolera wansi w'obuziizi byolesebwa ku busola bwaki bwa nyumba mulindeko ekirigenda okujja tukyali nammwe
mwabannuupu njagala mu kitundu kino mwembadde njagala okutegeera ebyo ebibadde ku social media nkimalirize n'ekibuuzo kino yes mu ndabayo Jakana Sulaiman Naddu Bobi Wine talina capacity ekulembera ggwanga lino watuuse nze ever since sigamba nti Bobi Wine alina capacity katumwaze mu mwaka 2022 tulabe 2022 ennakola entambi 7 nembagamba sinnalabawo mukulembeze yenna mu ggwanga Uganda ali wase tekyogera nko ku TMO1 twakyazadde ekyo ate nkiddemu nti ekyo mbadde manyi 2022 mumugoberere ebikolwa mubirabe ddala ali ku revolution beeyisa bwe batyo traits ez'omukulembeze zeezo ze yalibadde nazo olaba nga tanazifuna kubanga experience is the best nze gambye ekintu kimu sinnalabawo mukulembeze ali wase na ideology zisobola kujja bannayuganda na ggwanga mu batudde taliiwo kabe mu 7 taliiwo oba Bobi Wine nze simulabawo ku ekyo ebirowoozo nina ebyange byengoberera ebyo byajja okwebuuza ku Naddu n'amuwa n'amagezi ago bw'aba yagasulwa tekivunaano agobere nopu ye ne principles zaabwe nabo batambuleko naye tekigaana agenda kujja mulabuzi hizi views zigobererwe era abaga nti mbeeyanjulira nti nze kujja kwesima kwa president I declare olw'ensonga ezigenda okunnyumira oba okubawa nze ngenda fuga bwe nti eggwanga bwe mbanga mpangudde bwe kukyanga ku mutala guno Bayibuli tutegeeza nti sengukira ku mutala okukola ki oguddako mazima abannupu baba tebanjagala sibeegombangako era sibankowa struggle sijibangako nja teekawo omutala Jakana Sulaiman Naddu ogusoma ekigambo federal system ate era bwe kiba kyetaagisa qualities z'okuba ku president nzirina muhozi zalina tani atazina mu Uganda abaana basomye kitayo yateekawo senior 6 nema mutaddewo degree I have 3 of them esalinako kweri nebiba bitabo mbirina wakimala bwe biba bya bufuzi siri bubi ate sijja kugamba nti ndi mubatamanyi nnyo bya bufuzi ngezaako nanja tandikiraawo olaba wa ghetto yajja mazima ate olwo Jakana Sulaiman Naddu goba okyakkiriza mu Bobi nti yajja ddala waali nange abananzikiririzaamu weebali naye tojja kuntegeeza mbu okujja kwa Bobi Wine kwa silence nga buli asobola okujja okuvuganya nedda teri abawanga kitiibwa ekyo tekiriyo tiyaba wa tayiti eyo wapaana nawe Bobi Wine saagala ogyetwaliremu mu kwerowoozesa mu ndowooze musooke kweba abatoowaze n'obwakabaka bw'omugulu oke bubaweebwe mazima kale n'ekyo bwe muba mutunulidde mu nsonga eyo nze kwalite eyo sigirabawo nkikuddiramu n'enneeyisa gye beeyisaamu eyo akubeera bapulezidenti bakyatwala ebbanga ddene akaseera kakyali kawanvu mugeraageranye olwaliro nga Kkwo bw'anaawangula n'abaleeta emitwalo nga 2 egy'abatali bayivu babadde alwanagana nabo okujja mu gavumenti neyo saaga y'abayaga naye begenda kujja mu revolution y'emu gwe weewunye temunnafuna buyinza naye amaanyi ge mulaga nti temuwabulwa na kuwabulwa naye nga muvuma tihabulwa buli kadde nti takola ki naye ate ayogera ku noopu ate gwe mubakira kati wakati webiri tubyawo tutya nga munabukwatako mugenda kuba mufaana mutya nga mukya temukkiriza ku nsobi nkibaddira bannange devolution eyange enyogera kigambo federal system oli ne bwanava nti eyo federal system tujja giteesaako oluvannyuma lwa Bobi Wine nga amaze kuwangula era eggwanga lyammwe mmwe mulitunze nga mulaba lwalijja n'omanya nti Bobi Wine two colors gw'otaakula naye nga nange bw'otaakula nange saagala omukakati kutegeeza nti oyo asingira bw'amaanyi mu bonna abadde oyo ayakyuyiza ku pulezidenti wa wano mu byakola temunnaba mu byakijega simanyi ebyetaaga okumuwa amagezi bikyusizibwe ne mutuka mugaye mutani wa Naddu ligendayo omwegatteko ntambula bwe ntyo nga kasuku majestic legende wa Bobi Wine sebo liriddawa nkibaddiramu sijja kwegatta ku revolution etali mu kigambo federal system ate mu myezi 3 bwe kitanga talina bwakitaddemu ekyo kijja kumpaliwe isobola kumugamba nti teri gwe baziiza ne mba ndifunye akalukamu kuba president nja kujja polira njagala kubuuza abantu ba describinze Bobi Wine abenjawulo mu kwogera naddala ku social media kuno era Bobi Wine ababadde bamwogerako bamuyita masannyalaze Bobi Wine masannyalaze bogakwatako gakuba
ate bw'oba oyagala okwaka era amasannyalaze Bobi Wine tolabye kikyakoze n'akyusa eggwanga lino to the extent that kati abavuganya mu parliament ab'oludda oluvuganya yasinzaayo abangi bakansala yasinza abangi mu bukulembeze njagala okukujjukizaako nti Bobi Wine gw'ogamba tonnamulaba mu bukulembeze abasigadde bamuyita amasannyalaze bw'onaagakwata obubi 3 phase teekubbe nekusiimulawo nzise 3 phase 3 phase bw'onaaba si gwagise gwe giwaanirize 3 phase bwe talitaaliramu bibyo bwebanga bwoti bwokiraba abadde bamwogerako bamuyita amasannyalaze nti buli ayagala okwaka amukwatako okumuwaana kitwale ng'olwali bwe tugamba nti empologoma mba ntegeeza ki oba otegeeza Ssaabasajja webale nnyo kabaka wa Buganda naye mu buntu bulamu waliyo empologoma mu bantu ate temusobola kuba mu kisolo mpologoma kuba kusukumya kakati n'oli bamusuutasuuta byabwe baddembo kimuyita nti masannyalaze naye enkula y'omunyini ya Katonda ate amasannyalaze tegawangulwa mazzi mpulira kale mu kyo baba kyekyo era alina kyakoze n'akyusa ye bali tulimira ku nguudo mu ggwanga Uganda kutuzimbira amalwaliro kutambuliza ku masannyalaze ebitanabikwatako kati ungamba ate biriwa yogera ku kukyusa obukulembeze n'okubaamu amaanyi agawangula akalulu bw'oyogedde ku parliament n'enviiri ne zinva ku mutwe byasinza ababaka abangi ab'oludda oluvuganya ababaka abangi asinga n'ebibiina biri by'ogambye ebyasangibwawo era nga be baliyo ne balina impact ki is the question bagendayo naye bakyusizza ki kyekyalibadde ekintu kye baakakolako ekyamaanyi Philip Seggirinya yenkanankana n'etteka eryayita ku mayanja omugwagwavu nti ettaka mu myezi 3 gavumenti egenda kulyeddiza n'oŋŋamba Philip Seggirinya kyekikulu okusinga ettaka n'obutuulo bwo ate nayo tebabatanga bakyogera nabo bakyaliyo biyitirivu nnyo setagana kumanya bikwatagana ku musima bibiina bya parliament mbu bava wa nopo kale nze nja kukola declaration eyange bannayuganda gye bajja okutunako nja kusaabusa mujja kukkiriza mu mbeera yonna akaseera kaliba katuusa akatuufu ndikibategeeza declaration eyo bwe ndiba ngiwandiise yenna alibasobodde ogigoberera eri waliwo ekwoyo alibagikulembedde atalibanze oba alibeera omuntu omulala eggwanga liteekeddwa kufuluma litya oba kufugibwa litya yenna alibasazeewo ku kyo okugigoberera nkakasa nti alibeera muwanguzi naye mu kusembayo ku kyo tekitegeeza nti bye mbagambye bye bisembe kubanga buli kirungi kibaako ekiwakanyizibwa Katonda bankuumire